Nibwe mba mulonze bano abawala bange bana mayanja. Walone kisajja kye bayita Mpuuga. And he's a commissioner in the parliament. He's from Nyendo. Maze banga tubategeeza nti omusajja ono Mathias Mpuuga ne banne nga balaga nti bawagira president yenna nti bawagizi ba NRM era bakozi ba NRM. Tumaze banga tukibalaga. Nendoza kati osobola okukiraba bulungi. Osobola okukiraba bulungi mu girasi. Bano bajja kuleta kavuyo mu Buganda na kucyankalanya NUP. Lwakuba NUP bali bagezi nnyo ne babagoba nga bukyali. Bali bagajire kanga FDC. Mu mawulire agakagwawo getwine essaawa zino kikakasiddwa Mathias Mpuuga Nsamba ono nga Honorable wa Nyendo Mukungwe amaze okutta omukago ne NRM nga boolaba omusajja amanyikiddwa nga minisita wa Ssemateeka ne Siga Eddamuzi Nobert Mao. Kino nno kyongera okukakasa ebigambo bulijjo betuze twogera nti Mathias Mpuuga Nsamba bulijjo akolera NRM. Kaakati no bino nga bigenda mu maaso Uganda Airlines Entebbe ebigambo byongedde okwonooneka. Amaziga ebiwoobe kaakati be baana baliwo. Jjukira nti ennyonyi eno ezeefuna obuzibu enkya n'eggulo naye ng'abantu baafuuka nampulyazi bitubagamba tebawulira. Yatuuka n'okukanikibwako ennyonyi abasajja bafa abawano ekatwe e Uganda. Kaakati nno ogenda kutya ebigambo. Waliwo gavumenti mbu entonotono ezaatondebwa munda mu gavumenti eno eya Uganda ekulwa General Kaguta Museveni. Era nga bugavumenti buno buwerako. Bugavumenti buno kaakati bumaze okubeera nga buleetebwa amannya gaabwo baani ababukulira. Era nga bugavumenti buno buli mu gavumenti eno eya Mwami Museveni buweera ddala ebiragiro Mwami Museveni n'atabaako kyanyega oba kuwamba bantu oba kubasiba oba kubatulugunya oba kubaako kye baagala kyonna. Buno bugavumenti bwe tuyita parallel government bulina executive orders ze bukola nga ne Mwami Museveni okusinziira ku bigenda mu maaso nga tasobola kubaako kyanyega. Bugavumenti bwamuwamba dda. Kaakati nno waliwo RDC amazeko ebyewungula. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II bwe yalemesebwa okuyita mu kkubo lye liri awali ku Nantawetuwa ampuliriza ebigambo byonoonese. RDC ono ayogedde ebigambo ensi bye yeewuunyizza. Ono agambye mbu abalemesa Kabaka okuyita wali mu kkubo lye yali alina okubeera ng'ayitamu si basirikale ba Mwami Museveni si poliisi wabula Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu ye yalemesa bino byonna ye yatowa order. Ono RDC avuddemu ebigambo bino nga bino byonna bigenda mu maaso. Ampuliriza byongedde okubeera nga ebigambo biranda. Ekiwandiiko namutayike ky'eggwanga erya Amerika kye nakutegezezaako enkya ya leero. Kaakati ekiwandiiko kino ate kyongedde okuwanvuwa, kyongedde okulanda ebigambo biranze. Waliwo ekitta bantu okusibwa. Mwami Museveni ayolekedde akaseera akazibu ennyo kubanga ebigambo bino kaakati bitunuulidde ye. Jjukira nti ono okujja mu gavumenti y'eggwanga Uganda mwaka 1980 paka ku 86 abantu abattibwa kigambibwa nti bali wakati w'emitwalo 85 ne miliyoni ennamba. Kaakati nno awo yali ajja mu buyinza. Waliwo okutya okweraliikirira n'okusinziira ku kiwandiiko eggwanga erya Amerika kye lifulumizza nti wandibawo obwegugungo okanaayo kyali nga twolekedde akalulu. Era wano wayinza okubaawo abantu okufa. Ekyebuuzibwa Mwami Museveni bw'anaaba afuluma mu buyinza bw'eggwanga Uganda bameka abagenda okuttibwa. Nkugambe bwe yali ajja abali mu kakadde battibwa. Bw'anaaba agenda bameka abanaafa singa tawayo obuyinza mu mirembe. Nze Eke Master kantandika butereevu nnyo n'ekifa ku nnyonyi ya Uganda bwe nkivaamu nsumulule. Omuntu n'atuuka ku airport ne mugamba ennyonyi ejjudde. Mwamuguza watya tiketi ennyonyi ejjula etya? Wolabeka akatebe bunyonyi ke batulako abantu babiri nti mugira mwerera. Wolabeka akatebe ke baleerako omuntu. Gwogamba otya omuntu tino ennyonyi ejjudde wamuguza otya tiketi? Mukola bintu bya kiferefere. Obeera otedde pilot temanyi soma location n'ovuga abantu n'obazza w'obajje. You're idiots, you're fools, imbeciles. Pilot n'avuga ennyonyi n'agizza we yabadde agijje. Omusajja avudde Kampala addusa abamubanja. Kadaama amaze osiibula abantu amaze bavuma. Wala bafunye essimu za MTN kopa badduse.
batwalidde looni bagenze kyeyo kukola. Oli munyonyi weebase ogenda suka ng'okomyewo entebe oyinza n'ofa. Oyinza okutuka n'ofa. Uganda Airlines yavuze abantu n'ebazze e Uganda. It is the first flight eyabadde ne departure nga ya Uganda ne arrival nga ya Uganda. Musobola. Bannange musobola. Uganda Airlines musobola. Murwanye entalo nyingi. Mwatunda ensenene mu nnyonyi abantu ne basirika. Mutikka abantu abangi abantu ne basirika. Kati njagala muve mu kino. Ekiddako oba agenda tusibira wano balista tibo bajja tusibirawo ne tugenda kweyambulira wano. Tugenda kwota airport. Tugenda kweyambula kye kigenda okuddako tulize. Ateweyambula mami teweyambula. Olwaleko okujja tujja zeyambula ndi mukazi musiramu ndaba wenyambala. Mami teweyambula bambi teweyambula. Tweyambula. Bannange. Okimanyi nga batutaba Nigeria. Abaana bato bali waneeno tumeze wanenna kumeka tunaaba. Tumanyi namazzi gafaanana gatya walla kiyitiridde. Ezaffe ddala ezaffe kikya nnyo. Abakazi bambuto bali waneeno kati omuntu wafiira wano obuzibu n'afiira wano mugenda kutikka mulambo ng'omuntu omulamu abalami okutwala. Lwaki temwebeereramu? Twasalawo tubawagire naye kati mmwe bennyini mutuliddemu olukwe. Bannayuganda mutuliddemu olukwe temukyaswala musiwaza buswaza. Tuswalidde ku kisaawe buli omu atulaba nga kasasiro. Tuswadde we batuzunze eno Uganda mudde eno lwaki? Kiki ekigenda mu maaso? Kaludu tugenda kakuwa katya? Tugenda kakuwa tutya nga mutuyisa we mutyo? Bazadde baffe bali eri bakaaba. Abaana baffe bali eyo. Mwebeereremu. Nyabo wajja ddi ku kisaawe. Kamjogere no ku mukyalo oyo. Bannange. Mami. Onoosonyiwa mukwano. Omaze ebbanga kyawo. Kimala. Ndi mukazi simanyi kati we bafunira nawuzu. Simanyi ne banaaba ffenna twawunye dda. Tukkiriza kati tuwunya. Tetulina kyakukola tuwunya balista timo. Bannange. Kole tutya balista timo mmwe mwine essaawa eno kati otuyamba ekimala kimala. Tukole abakazi bagenda kufiira wano abakazi waliwo abakazi b'embuto kino nkugamba mazima. Ate nga nkulu ziweddeyo. Tunatera okudduka. Bannange. Abantu bali eri beebase wansi we beebase. Nekati abawatunulako awo abawalabu bo balowooza ki? Bagamba ki tuli basiru era bakatulaba nga basiru. Kyenkugambye tetukyaswaza. Tuswaza buswaza Uganda kati ffe. Ati nange kyenneebuuza ne ku website ennyonyi ziraga zikyaliko. Naye nga n'abaliwo tebagendanga lwaki? Abanigeria ne babawa flight endala. Abanauganda ne babaleka. Hindako. Wabaddeko Abanigeria ne beekalakaasa ne batabuka ne babawa flight endala ekyo kimanyi? Soko mbulire. Waliwo Abanigeria ababukinga Uganda Airlines. Bagenze lwakusatu ffe ne batuleka wano. Ekiki? Oyezaka akimanyi kubanga yabadde wano nono omusajja akimanyi bulungi babaddewo era babadde ku ground buli kimu ekigenda mu maaso bakimanyi. Tewali kye batamanyi buli kimu bakimanyi. Ekiki? Ate ne muleka Abannayuganda abamwe ne mutwala Abanigeria. Ala kikugamba abantu abali balinye ku nnyonyi tulidde bagiyita Marhaba restaurant. It is a business class bantu mwe bali emmere. Mwetuwadde abakati twakalya emirundi ebiri breakfast ne lunch. Ezo anyagendo zisasula. Kati ebyo Dubai police ejja bikwasaganya n'aba airlines kuba kati ffe Dubai police yetudde order. Yo airline bajja jjiwa bill. Oshegera. Kati ng'ovudde ku ekyo ffe actually tubadde tusazeewo nga twagala nakweddira waka. Ensawo bazituggyeko. Oshegera. Ensawo bazituggyeko tolina bw'ovaano ensawo yo togireke waneeno. Wamma wedda neebuuza lwaki temuvaayo. Ensawo bazikyekize oba ensawo ziri Kampala.
Basoseeyo nsawo. Kati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nkusaba n'obombe video sooka ogimpere like kubanga bw'ogiwa like information eno egenda kutalaga ensi yonna. Bw'obanga oli mpya nja kusaba osooka osubscribinge okone ku kadde buli mboozi etteekayo ng'eno zirebe nga tezikusuba ku mukutu guno gwa AKTV Media Uganda, omukutu gw'omuntu wawansi, omukutu gw'enkyukakyuka. Ennyonyi ya Uganda Airlines ng'omaze okulya ku bimu ku bizibu oba olyawo byeyolekedde era ng'eneresewo obweraliikirivu munda mu ggwanga Uganda eri abo abagikozesa. Jjukira nti eno yazzeemu n'efuna obuzibu naye ng'abagikanika bagikanikira ku butooki. Omanyi okukwata akatooki k'essimu n'okanika ennyonyi eya Uganda erina ku tooki bagikanikira ku ttawaaza. Ebya Uganda Airlines bikyali bizibu anti geekaba geekomba oluvannyuma lw'ennyonyi zaabwe okujja nga zifuna obuzibu ekiyinza ogiviirako abantu okugikyawa. Naye nga munaatuuka baganda baffe katubasabire babakime. Ennyonyi zino zizze nga zifuna obuzibu obumu kyokka nga n'ekisinga okweraliikiriza abayinginiya bajja okuzikolako bazikanikira ku butooki ekisinga okweraliikiriza abantu. Ate oli akola ki? Ate oli n'oli amulisiza katooki ate asusonsekayo biki? gye buvuddeko abatambula nange nabakolera emboozi wano ne mbalaga nti Parliament y'eggwanga Uganda yali emaze okubeera ng'eteeka esabibwa ebeere ng'ekkiriza ssente ezaali mu buwumbi bwe sikyajjukira wano naye nga nabo bakolera noonyeza figures entuufu sisobadde okubeera nga nzifuna naye abatambula nange mujjukira emboozi eyo nagikola nga Parliament yali esabiddwa eweeyo obutitimbe n'obutitimbe bw'essente okwongera okukulaakulanya ennyonyi eno ey'eggwanga Uganda n'okubeera nga bagaziya ku flights ez'enjawulo. Wabula bwe twogerera olunaku olwaleero nga ne flights ze balina zokka zibalemye okumanejinga, zibalemye okubeera nga bazisaavinga bulungi nnyo, kyokka bano bagamba baagala bongerwe ssente bagaziyeeko ennyonyi egendeko ne mawanga amalala gyebadde teraga kakati ng'ate na gano gebadde egendamu gabalemye bo nnyini okubeera nga bagamaliriza obulungi ennyo. Okusinza ku bigenda mu maaso akulya ennyonyi eno eya Uganda Airlines nakukolera emboozi n'enkulaga Parliament bwe yamwokya kajojojojo w'ebibuuzo n'engeri gye yafunamu omulimu ono n'akakasa mbu ye omulimu teyagusaba. Yali ali waka ng'atudde ali mu mboozi ze n'abaana be na famire ye yagenda okulaba akasimu nga bamukubira nga bamugamba owereddwa omulimu ogw'okulya Uganda Airlines. Era omuntu ono akulya Uganda Airlines afuna omusimbi ogukwata mu bukadde nga 87 ez'eggwanga Uganda buli mwezi. Wabula Parliament egenda okuyita omukyalo ono okumwetooloola okumubuuza kajojojojo w'ebibuuzo engeri gyafunamu omulimu nga mukazi wattu naye abagamba nti bankubira bukubizi ssimu. Ekisinga okubeera nga kyewunyisa ebimu ku bisaanyizo oba obukwakkulizo ebyali byetaagisa omuntu okulira ennyonyi eno ey'eggwanga Uganda, omukyalo ono we yafunira omulimu guno yali tabirina. Omukyalo ono we yafunira omulimu guno ebisaanyizo by'okulira ennyonyi Uganda Airlines yali tabirina ng'obuyigize bw'alina tebumala. Ebigambo bino bya Parliament. Oluvannyuma lw'ababaka ba Paalamenti okukizuula nti akulira kampuni ya Uganda ey'ennyonyi Jennifer Bamturachi asasulwa obukadde bweza kuno 87 buli mwezi, baagadde okumanya ebisaanyizo by'alina, obumanyirivu n'obusobozi bwe. Okusinziira ku kalanga akaateekebwa mu mpapula z'amawulire, omuntu eyalina okuweebwa omulimu guno yalina okuba nga yakoonoola dda digiri esooka, digiri ey'okubiri mu by'obukulembeze, obumanyirivu bwa myaka 10 mu kifo ekya waggulu mu kisaawe ky'ennyonyi, beppo n'ebisaanyizo ebirala. Wabula ababaka bwe beetegereza ebiwandiiko bya Bamturachi bakizudde nti newankubadde ono alina digiri esooka mu mbeera z'abantu ba Social Administration and Social Works, kitegeerekese nti ate talina digiri yakubiri mu bya bukulembeze. Mu kwewozaako Bamturachi ababaka abategeezezza ng'okumuwa omulimu guno bwe basinziira ku bumanyirivu bw'alina mu ntambula z'ennyonyi, okugeza tiyakulirako kampuni ya East African Airlines n'okubaako kitunzi wa Air Uganda wakati wa 2007 ne 2014. At the time of the CEO's appointment, she did not have the required academic qualification, because it had to be a degree and a postgraduate diploma. It does not matter whether I went to the moon or whether I did MDD. What matters is, do I have the skill?
Ababaka bwe babuuzizza akulira abakozi mu Uganda Airlines engeri Bamuturachi gye yafunamu omulimu nga tatuukiriza bisaanyizo ebyalagibwa, ono abategeezezza ng'ensonga zino bwe zitaayisibwa mu mikono gye. Did they find that other CEOs managing the airline only hold one? Bulina kutwogera enkya n'eggulo nti ani akumanyi munda mu ggwanga Uganda ye baana baliwo, ani akuzaala, ani akumanyi, osaba mulimu, ovudde wa, gwani, byonna bitunulwamu, era nzize mbakolera emboozi ez'enjawulo nga mbalaga baani abakulira ebitongole eby'enjawulo munda mu ggwanga Uganda era bavaawa, amannya gaabwe awo oba oli awo bakitabwe be baani. Kaakati bino byonna mu ggwanga Uganda byongera okulaga obusosoze obufumbekedde munda mu ggwanga Uganda ne munda mu gavumenti ya Mwami Museveni. Abantu bangi abasomye naye ng'oba oli awo bafuna emirimu batono nnyo, naye ng'okusingira ddala bava ku sayidi emu. Era kino kikuzzaayo ne ku madiini. Osoma ddiini ki? Oli musiraamu oba toli musiraamu? Omulimu ogwo ani agukuwa? Njagala otunulire nnyo kabineeti yennyini eya Mwami Museveni okuva ku pulezidenti ojja ku mumyuka we otule ba prime ministers betulina n'abayambi baabwe, oba oli ojja kusangamu abantu batono nnyo nga ali Haji Moses Ali, ate ng'ono alina okubanga yabeera ddala mu kintu okuva emabega okumuwaawo. Tunulira omulamuzi, tunulira sipiika, deputy sipiika, akulira amagye, akulira amakomera, akulira poliisi. Kaakati nno ojja kusanga ng'awo waliwo akulira poliisi yekka ye Abasi, naye ng'ate naye aliko byakagaba nga wa sayidi eri, nga kitegeeza singa tabaddeko byakagaba oba oli awo omulimu gw'okulira poliisi nagwo teyandigufunye. Bino byonna ng'obutadde ku mabbali waliwo okutya, obunkenke n'okweraliikirira ebigenda mu maaso nga twolekedde akalulu akabiri 26. Jjukira nti waliwo abantu abatendekebwa okwetolola eggwanga lyonna nga kigambwa nti abantu bano balina contract ya myezi 3, era ng'abantu bano obweraliikirivu obuliwo bagenda kuweebwa ebyambalo bya poliisi, bayinza okuweebwa emiggo, bayinza okuweebwa batuuni, bayinza n'okuweebwa emmundu benyigire mu kalulumbu okukakuuma. Naye ng'emyezi training gye bafunye egenda kubeera ya myezi 3, nga kino kitegeeza waliwo abantu ab'ekiboggwe abagenda okuweebwa uniform yaffe bakwasise amateeka nga nabo kennyini tebagategeera. Era okusinziira ku bigenda mu maaso, omwami ono gw'olaba ku screen yo ampuliriza, waliwo ebyama byavumbudde byaleese ng'ono amaze okubeera ng'akuwa ttooki n'okubeera ng'akutegeeza abantu abagenze mu maaso n'okutulugunya abantu naddala mu kalulu kano ke tulimu ak'okubeera ng'abantu beeteekateeka okwesimbawo okuwangula n'okugwa mu mwaka 2026. Era ng'ekibuuzo ekinene ennyo kigamba ddala Mwami Museveni bw'anaabanga awanguddwa anaawaayo obuyinza mu mirembe, era wano tewagenda kubeera okuyiwa musaayi. Nkutegeezeza eggwanga erya Amerika lyamaze dde okubeera nga liisa ekiwandiiko nnamutaayika lino nga lirabudde abantu baalyo bonna abawangalya munda mu ggwanga Uganda okubeera nga beebereramu, okugula emmere nga bukyali, okugula eddagala erikozesebwa nga bukyali, okubeera ne firimbi nga bukyali, okugula enva nga bukyali, n'okugula eddagala nga bukyali. Nga kino kitegeeza naawe munnayuganda kikakatako okukola ebyo Amerika byerabudde abantu bayo okubikola. Sooka olira omwami ono nkomewo. President Museveni bwekubanga okujja kukwavaako emirambo 82 okufa, mu maddayo oyagala emeka osooka omanyi nti bannayuganda baali bakwagala. Eyo question enamba eki. Ekyokubiri, oyina abaana n'abazzukulu b'ozadde. Abaana abasibiddwa nakumye okutegeera nakubye ku kitebe ekiro. Nga abaana ba NUP abaakasibwa bali 568 mu kalulu kano akaffe ke tulimu 568 abali mu makomera nga si bamenyi b'amateeka wabula lwakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bw'obanga abaana abo bali mu makomera abo abanno boosibye nga naawe oyina abaana n'abazzukulu boolese, abantu basuubira kusasulaani. Eno question nnene. Nebyo byonna tubyebuuza nga biri mu bbanga eritakyaweza nnaku 24 okubiddamu eri bannansi. Ekyokusatu, professionalism y'amagye gye watusaba emyaka egyo gyonna. Gano ge magye amateeketeeke okukuuma eggwanga, kuuma bannayuganda n'ebyabo.
emiggo gye gakuba abantu ye professionalism gye watusaba nga pulezidenti w'eggwanga. Ebbanga lye tumaze ery'emyaka 40 eno ye gaini ye protecting the gain gy'owadde bannayugera gy'osuubira nti tutwaliraawo. Kuba demokrasi kitegeeza nti abantu bogamba nti otuwadde eddembe si lya lwaleero lyokka. Tutunuulira eddembe Uganda ly'eba erina okutambuliramu ebbanga lyonna. Naye olwaleero lwabanga abaana n'ab'ekisanja kiri bakyavundira mu maki mu makomera ogasseeko n'abaaluutu eno. Eyo ye geyini. Oboolyawo ku kyamagye nti engeri eggwanga gye libadde stable oba libadde n'emirembe for the last 35 years, oboolyawo yengeri professionals gyerabiseemu gyekukuuma Uganda n'ensalo. Ebyobulunga tebinnajjana naye nti wabaddewo entalo within nti eggye lya UPDF ligezezzaako okukuuma emirembe. Tewabadde entalo within. Entalo mu ggwanga n'obuzibu buli bumu nti Pulezidenti Museveni abadde tafunanga kalulu kamugezesa. Kwenkana kalulu kana akaluba Kyagulanyi ki Ssentamu 40 years tubadde wano nga tubagamba bulijjo nti 40 years means a lot. Ng'okulembera abantu emyaka 40 abantu bamulaze nti tukooyi. Otubuuziza nti okuvaala ng'ennaku z'omwezi nnyo ogw'ekkumi tukalaba tutya. Mukalaba mutya era ebintu bibiri bye nabuuliza ku ekyo. Eddembe ly'obuntu lyongedde okussibwamu ekitiibwa okusinga ku byolaba kimu. Ekyokubiri bitongole bikuuma ddembe ye professionalism gye baatugamba. Kati tutunuulira eddembe ly'obuntu tewali na kimu kati olwaleero kiyinza kugamba nti kikyayimirizaawo Pulezidenti Museveni ne NRM. Kuba byonna ebyalwanya NRM olwaleero wabaawo omulala ayagala okulwana ate bimuyamba nnyo kuba tekukyalina eki tekukyalina kimu. Amagye ng'enneeyisa gye geeyisangamu ey'obote yeno yennyini ate Pulezidenti Museveni abadde na mubi nnyo okusinga ate n'obote n'Amini n'abalala bonna abaali bafuze Uganda. Tewali kalulu kaali kabaddewo kaba kakinaana Museveni ke yeetabamu. Tewali yamukuba miggo nga gye bakuba Kyagulanyi. Kyogamba bote teyayingirira nkuŋŋaana z'abamuvuga. Teyayingirirako lukuŋŋaana lw'abamuvuganya ne bakuba paper spray pulezidenti n'ojja n'omufuyi. Ebintu byonna byaliwo. Era obote kye yakolako eky'amaanyi kyali kimu. Kuba yali amanyi Pulezidenti Museveni nnyo n'okusinga munnayuganda omulala yenna. Yakwata ekkubo n'agenda Embalala n'abagamba mu nnyambi bwe muba temulonze wa UPC mulonde wakiri owaki owa DP naye temundeetera Museveni wantalo kyeyayogera. Teyamugaanako okuba nkuŋŋaana teyateekako magye kukola ki teyakuba muwagizi yenna n'abali wano abantu abakulu anti nkutegeeza nti tubikuŋŋaanya ku lulwo obeere ng'obifuna kubanga bikkakatako okubeera ng'obimanya n'okubitegeera kubanga bino byonna byonna bikwata ku nsi yo Uganda. Wabula kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mwenna saagala mwerabire gye buvuddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yasaazibwa wali mu Bulange e Mengo era bw'atyo Katikkiro Charles Peter Mayiga ye yamukyaza. Mwami Kyagulanyi yawerekerwako abantu ab'enjawulo okwali Deputy we owa National Unity Platform Alhaji Muwanga Kivumbi ono nga ye mbaka wa Butambala yamuwerekera. Kwaliko ababaka bangi ab'enjawulo. Honorable Betty Nambozi ono yatuuka n'okwoza ku mmunye okulukusa amaziga kwebyo ebyagenda maaso nga Ssaabasajja Kabaka Honorable Mwenda Mutebi II agobaganyizibwa asindiikirizibwa okugobwa mu kkobo lye lye yeekolera lyayitamu ng'ekyonziira. Bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo okuba abantu kibooko empitirivu ennyo, waliwo okuwamba abantu, waliwo okusiba abantu abaali boolekedde wali eri wa Ssaabasajja Kabaka e Mengo kubanga omukulu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yali amaze okukkiriziganya n'aba National Unity Platform nti mujje twogeremu mujje tunywe kacaayi. Kaakati bano bwe baagenda bangi baalemesebwa
okubeera nga bayingira wabula ekikwasa ennaku era ekyennyamiza ekiralikiriza ku lunaku olwo bino byonna baabiroopera Katikkiro awo wennyini nga mwami Kyagulanyi tannavaawo kyokka ate ekyewuunyisa Katikkiro teyabikoonako mu mboozi ze yayogera ku bintu birala nnyo teyasobola kubeera ng'avumirira ekyo ekyokulemesa abantu okubeera nga batuuka ng'ate Katikkiro kennyini yali abayise kaakati no terulibusa lubadde terulibusa bw'atyo RDC ono gw'olaba ampuliriza ku Palo FM yavuddeyo n'ategeeza nti ebyagenda mu maaso ku lunaku olwo tebivunaanibwa UPDF tebivunaanibwa poliisi tebivunaanibwa gavumenti ya ggwanga Uganda wabula avunaanyizibwa ku kugaana kabaka okuyita wali eri ampuliriza walina okuyita mu ngalabi mbu yali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yalemesa kabaka mbu okugenda ayite awo weerayina okubeera ng'ayita musajja wattu ne bamusindiikiza eri okumukiibiriza n'agenda ng'akiibiriza ayolekere ofiisi ye okusinziira ku bigenda mu maaso omusajja ono RDC okumanya abantu bakalu era abantu basiiwuuka dda ampuliza ng'ensonyi baazinaaba RDC ayongedde n'ategeeza nti ebyo byonna bye mwalaba ebyagenda mu maaso byaleetebwa mwami Kyagulanyi nti singa mwami Kyagulanyi yali tagenze Mmengo nga Katikkiro tamuyise Ssaabasajja Kabaka yajja kuyita mu kkubo lye lyayitamu bulijjo era RDC ayongeddeko n'ategeeza nti olw'okubanga mwami Kyagulanyi ayina abawagizi bangi nnyo kaakati abawagizi bano baawaliriza poliisi okuleeta ebimotoka ebyo babikiike mu kkubo lya Ssaabasajja Kabaka n'okubeera nga balemesa abawagizi oba abagoberezi oba Abannayuganda abakkiriza mwami Kyagulanyi okubeera nga bakuŋŋaana buli w'abalaze ono ayongeddeko naga nti mwami Kyagulanyi alowooza mbu alina obuganzi bungi nnyo embu buli wavaayo abantu balina okubeera nga bavaayo alage embu ye alina obuwagizi bungi nnyo wabula ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa oba ekikwasa ennaku abantu bano bonna abeekuluumulula ne bajja nga mwami Kyagulanyi alabiseeko si abakubira eŋŋombe tayisa birango ku TV mwami Kyagulanyi tayisa birango ku radio mwami Kyagulanyi tayisa birango ku social media nti abangenze gwe mulaba ngenda Mmengo mujje mumperekere wabula olw'omukwano olw'essanyu abantu bawulya buulizi nti ali luddawa ne beekulumula kakividdeko abantu bano okuwulira obujja ennaku n'obuyinike yes ebyokwerinda okulemesa Ssaabasajja okuyita mu kkubo lye si kulemesa okutaataaganya okumulemesa okuyita mu kkubo lye Bobi Wine yakikola nkugambye ntandise ne question yange ne nkugamba bulijjo kibadde kibeerawo the question is no akati ani yakirimu kakati bwe kyabaddeewo root cause ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bwetunenya yes amba ye root cause nti be baleetawo obutagoberera biragiro n'okuluŋŋamizibwa kw'ab'ebyokwerinda Bobi Wine yali mugenyi wa Katikkiro ku lunaku ati you see Bobi Wine wonna watambulira bujja gutya okubanga musango Honorable Kyagulanyi wonna watambulira alema okukoma ku bantu be n'okubategeeza omulamwa kubanga bw'abanga yali agenda embuga tuli wamu kiki ekyali kimulemesa okubuulira abantu be n'abaga nti bannaye wano tetuli mu bya kampeyini tugenda mbuga yali ku program gaina kugenda wa Katikkiro tetukigaana program oba agenda okugibeerako naye nkugambye ekyatuuka okutaataaganya omutanda obutayita mu nnantawetwa nga bulijjo bw'abadde ayita nkugambye tulabe root cause kiki ekyakireetera kiki ekyaleetawo kyoga nti omukuumaddembe bulijjo tamanyi nti nnantawetwa alina okuyita Ssaabasajja alina okuyitaawo anti kati waliwo ebimu byemunenyiza Bobi Wine ng'oba oliawo si bibye Bobi Wine ebiseera ebisinga buli lwavaayo bw'ati abantu be bajja si bukiri si yabayita yebayita tibanaye mujje mulemese kakati kati oli mu kukkaanya nange kitegeeza eyaleeta entaataaganya eyaleetawo obuzibu oba embala bw'okuyita ekibinja eky'abasirikale ab'eggwanga wonna we kibeera kiba kimanyi kisobola okurekogonaizinga amamotoka agajja ebitiba byawo nti protocol ene ejja yani n'ebendera ya kabaka bagimanyi nolwekyo excuse okola nema
njagala ompe mukisa njogere byenjogera kuba wayogedde nga nsirise. I had the opportunity n'omuzindalo omuzindalo gwabaddeko nabadde nsobola okutaataaganya. Kyagulanyi ye yaleetera entaataaganya y'omutanda. Yes. Kyagulanyi ne ttiimu ye Honorable Kyagulanyi ne ttiimu ye be baaleetera okutaataaganya omutanda we yali alina okuyita era bulijjo waabwe yali alina okuyita kubanga ab'ebyokwerinda bakimanyi tewali muntu atamanyi nti wali ku Nantawetwa Ssaabasajja Kabaka waayita kubulye naye njagala twebuuze n'abawuliriza paalo nti lwaki ku lunaku ero kyabeerawo era ani yaleetawo obwo obuvuyo ani yaleetera ekyo okubeerawo kubanga kati ab'ebyokwerinda bwebanga omulimu gwabwe kukuuma mateeka n'ebiragiro tuli wamu era nga ne poliisi y'ebidduka bulijjo badde ebeerawo ng'omutanda ayitawo poliisi y'ebidduka kugaidinga ab'ebidduka mulina kuyita luddawa si bwe kiri kati bwe tulaba ng'omutanda entambula y'okwolwo yataataaganyizibwa root cause oba cause y'ekyo basic cause yali ya Honorable Kyagulanyi eyali munda yali omugenyi wa Katikkiro ankugambye nti ye gwe nyini okyogedde nti waayita abantu bamukola ki bamugoberera bitulaba abantu baali bagenyi ba Katikkiro baali bagenyi b'embuga aba baali bamuvaako emabega kati yandikedde ku radio abaganyi nti bannaye ngenda ku Mengo temujja kati kankubuulire Honorable Kyagulanyi buli opportunity yenna gy'afuna ayagala nnyo okulaga eggwanga nti ye bwonna waayita nti obuganza alina bungi whereas not twetaaga okuba nga tugayidingibwa whereas not buli waayita ayagala okulaga abantu n'eggwanga nti obuganza alina bungi kumbe whereas not talina bwogezi nkugambye obuganzi nti abantu balina kumuddukirako bataataaganye bizinesi z'abalala bataataaganye entambula y'abalala ekyo si kituufu nolwekyo bwe tuba nga tulina ebitongole onayogedde ku doctrine ey'amateeka eya separation of powers eyayogerwako Montesquieu era n'olwaleero luno abatukolera ssemateeka bw'ogitunuulira bagyogerako bakukolera chapter y'omukaaga ne bateekawo parliament chapter y'omusanvu ne bateekawo executive chapter y'omunaana mu constitution y'eggwanga Uganda ne bateekawo kakati nno bwe mbadde ntandika olunaku olwaleero nakutegeezezza nti omusajja Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ono ng'akiikira abantu b'ennyendo Mukungwe finally amaze n'alangirira mu lwatu ono yegasse ku NRM jukira nti minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao yavaayo n'ategeeza eggwanga nti aba DF tebavuganya NRM wabula bakola nayo era gye buvuddeko omusajja ameddwa nga kisa kya Yesu kisa kya Yesu yavaayo n'ategeeza nti Mpuuga akolaganira ddala nnyo ne mwami Museveni era ono yali ategeezeza nti ne mu kabinenti eneeweddeko mwami Museveni mwe yasuulira baminisita n'alonda abalala Mathias Mpuuga Nsamba y'omu ku baali ku lisiti eyo wabula lisiti eno bwe yafulumizibwa n'erinkinga nga mwami Museveni tanabakubera ng'agisoma yaddamu ne bagirivisinga ne bagikyusa era mwami Museveni yavaayo n'alagira mbwangu nnyo abaafulumya lisiti eyo banoonyerezebweko munda mu State House bakwatibwe bavunaanibwe tetumanyi byakkira oba bakwatibwa oba tebaakwatibwa wabula olunaku olw'okoosajjo ekyotera bw'atyo Mpuuga yamaze dda okubeera nga yeegatta ku Anita Annette Amongo ngono Speaker of Parliament y'eggwanga Uganda mwami Museveni ono ng'ali mutebe y'eggwanga Uganda wali ekyotera okulonkinga campaign eya Museveni for Buganda oba Buganda for Museveni 2026 ng'omu ku baabaddewo era abaasanyuse ennyo era abaajaguza ennyo era abaabaddewo ne bayisa ne basagambiza nti Buganda erina okudda mu mikono gya NRM yabadde omusajja Mathias Mpuuga Nsamba gye buvuddeko tuze tubategeeze enkya n'eggulu nti ono omwami si wa nkyukakyuka ono omwami wa NRM kaakati kino kitegeeza otya abantu nga mwami Museveni bwe yabadde alonkinga Buganda for Museveni omu ku bagenyi abaabaddewo abaabadde abasaale ennyo yabadde Mathias Mpuuga Nsamba twabagamba nti mwami Kyagulanyi yalengerera wala nnyo mwami Mathias Mpuuga yali asazeewo okujja okumenyamenya NUP n'okugisuula ku ttaka era ne mukolera akaggwa NRM wali mu nnyendo mu nnyendo wali eri mwami Mpuuga we yeesimba we yawangula nnyendo Mukungwe NRM teyateekawo muntu nga baagala Mpuuga ono
awangule era ne mwami Museveni yamukubira campaign nabagadi bamulete ekisajja kyange ekyo kimpuuga tekina buzibu yadde n'akamu n'akatono nga mu ntandikwa bwenkulaze o yali mwami Museveni ng'ali wali e Masaka ng'ategeeza abantu b'ennyendo mukungwe nti mulonde empuuga kyokka ng'ate empuuga yali azze kuvuganya mwami Museveni era mwami Kyagulanyi bino byonna yabitegeera yabimanya ng'obudde bukyali kyova olaba nti empuuga baamukwata ku nkoona yanyiiga nnyo yalumwa nnyo n'awulira nga mu butuufu si empuuga kaakati nno ono yavudde dda neyegatta ku mwami Museveni era akalulu ka Nnyendo Mukungwe kagenda kubeerako okulya n'okkomba essowaani kye mulina okumanya kiri kimu protest vote kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba okabanje ebitundu nga Nnyendo Mukungwe ebitundu nga Kimanya Kabonera ebitundu nga Masaka City Woman MP ebitundu ng'eri ewa Joyce Baagala Emitiyana Woman MP muyina okubeerawo n'okkanula eriiso abasajja bano obutakyusakyusa n'okukyanga obululu bwaffe wulira emboozi eno sooka kulabula buli agenda okulaba vidiyo eno sooka oddire ekibato kyo kino ettama lyo liwanirire bwoti kuba bino byengenda okubanyumiza wennaabimalira bw'oba towaniridde ettama lyo oyinza okuneguka ekigonoogwa mbaleetedde ebizibu ebijja ne biriisa abantu akakanja ne bibabonyaabonya mu nsi nga bizze lwakulwawo kwa rigimu nga kati bwe mulaba eya mwami Museveni bweruddewo Bannayuganda njagala kubabuuza mwenna gye mwakulira mu byalo mwalabangayo ensuku ezigudde akaleka era mwalyanga emmere y'amatooke ne mudimbuka ne musindisa n'ebigere mwali mwebuuzizzaako ekiwuka ekyajja ekitandise okusaanyawo ensuku kati nga mu bitundu by'eggwanga ebisinga ensuku zitandise okufuuka olugere Masaka tewakyaliyo ensuku ewavanga amatooke mwali mwebuuzizza lwaki ekiwuka ekyo kyabulwa eddagala erikigema ne kivaawo ne kigenda ensuku zaffe ne ziwona njagala kubuuza ekirwadde ekiwuka ekirume ekiri ensuku kyandibadde kyafuuka dda crisis mu ggwanga nga ne parliament etuusa n'ekiteesaako mwali muwuliddeko parliament ng'etuula okuteesa ku kirwadde ekitusaanyirizaawo ensuku ye kambuuze ekirwadde ekiri ebitooke byaffe kye mugamba kyamaanyi nnyo okusinga obulwadde bwa siriimu oba okusinga obulwadde bwa kansa oba obwa pressure ne sukaali kubanga ze endwadde ezo ziyina eddagala eriziweweeza mwagala kutugamba nti ekirwadde ekiri ebitooke byaffe ekimazeewo ensuku mu ggwanga Uganda kiyina amaanyi okusinga pressure ne sukaali ne kansa ne sukaali ebyo byonna bijja lwakulwawo kwa rigimu naye bannayuganda bino byenjogera mmwe abagenda ku midaala ne babaguza ebyennyanja ebimaze wiiki nga bimaze okwonooneka muyinza obutategeera bino byembagamba bino byenjogera bisaana ababeerako ku nnyanja ng'ekyennyanja bakijja mu nnyanja nga kiri fresh maama wammwe n'akiteeka mu sepiki n'akitokosa n'akibawa ne mukirya mmwe muyinza okutegeera byembagamba Gavumenti buli lwerwawo ennyo mu buyinza ekulietingawo ekintu kye bayita parallel government mwabasoma ne mukoma mu P1 kanki bannyonyole mu lufutifuti parallel government nti gavumenti ng'eno eya mwami Museveni bweruddewo ennyo walimu abantu munda mu gavumenti abatandika okweraba nga nabo bennyini be ba gavumenti ne bakulietingawo bu gavumenti obutono era nga nabo bayisa executive order ng'ez'omukulembeze naye nga bali munda mu gavumenti kati mwe bannayuganda temumanyi kizibu kinene kye tuyina mu ggwanga ng'okulwawo kwa rigimu ya mwami Museveni oba okulwawo kwayo netandika okucreatingawo parallel government mwe bannayuganda mukimanyi nti sali musale muganda wa Museveni ayina parallel government mu ggwanga Uganda ng'eyina n'obuyinza obusinga obwa gavumenti ya muganda we Museveni mukimanyi nti omusajja oba omukyala wa president gwe bayita Janet Kata mukimanyi nti ayina parallel government eyisa executive order ng'eya bbaawe bweri abo mbawaddeko example naye mu ggwanga Uganda tuyinamu abantu abasukka 50 nga bakulietingawo bu government obutono era nga nabo bayisa executive order nga ne Museveni tamanyi kati mwe bannayuganda muyinza okubanga temumanyi kizibu kinene kye tulina mu ggwanga ng'okulwawo kwa rigimu kabeere Bobi Wine gwe mwagala ennyo najja gavumenti ye nerwawo okusuka emyaka aga osanga Joel Ssennyonyi ne Zaake ne Lewis Rubongoya osanga nabo bamaze okukulietingawo bu parallel government mu gavumenti ya Kyagulanyi nga nabo bawa executive order
Era bannayuganda zino endwadde ezituluma ng'emyaka 2 tegyaliwo zizerwa gavumenti kulwawo nnyo mu buyinza bannayuganda. Nga singa munaakyusa gavumenti ebizibu ebimu ebiri mu ggwanga Uganda bigenda kubulanga munnyo, bigenda kusaanuukanga muzira. Mwebuuze nti bino ebizibu ebyaliwo ku mulembe gwa Museveni, zino endwadde ezaaliwo ku mulembe gwa Museveni zaalazeewa nga tetukyaziraba. Bannayuganda tubasaba mukyuse gavumenti. Okukyusa gavumenti kulimu ebintu bingi ng'ate birungi. Okulwawo kwa gavumenti bannayuganda kintu kibi nnyo yennaku gye tulimu etuluma. Kaakati nno nakutegeezezza ku makya ayatambula nange akatambi kaffe akaasoose batewakafunye ku mukutu kwe kali akaddiridde kano. Eggwanga eri Amerika lyamaze dda okubeera nga libaga ekiwandiiko nnamutayiika. Era ekiwandiiko kino ne kisindikibwa munda mu ggwanga Uganda okulabula abantu bonna ab'eggwanga erya Amerika bannansi abawangalya mu ggwanga Uganda nga bano bamu baafuna obutuuze munda mu ggwanga Uganda, beppo n'abo ba investors ab'enjawulo abakoleramu emirimu egy'enjawulo, beppo n'abo abajjamu okukyala obukyazi nga bo bagamba ebyobululu tebibakanga bajja kusigala nga bali munda mu ggwanga Uganda. Kaakati Amerika eyisizza ekiwandiiko nnamutayiika bano neebalabula neebabulya n'ekyokukola kubanga bamaze dda okukakasa Amerika nti intaneti egenda kugibwako munda mu ggwanga Uganda, era nga abasajja munda mu ggwanga Uganda abakolera ebya intaneti bwe baategeeza nti intaneti ejja kugibwako nga kitegeeza munnansi ogenda kubeera mu kibululu ng'ekibadde munda mu ggwanga erya Tanzania kye mwawulira ekyabaddeyo. Kaakati no kye kyolekedde okulumba eggwanga Uganda. Wabula wadde mu Tanzania kyaliyo tekyalobera bantu bakunuukirizeyo mu 2000 kusoba kubeera nga baatirimbulwa nga battibwa abasajja bamukwata mundu. Kati njagala nkuze mu kiwandiiko kya Amerika. Ekiwandiiko kino si ky'Amerika. Naawe munnayuganda nkwegayiridde wuliriza ebintu bino era obikole tomanya nti ne famire zammwe Abamerika abali mu ggwanga Uganda muzibuulire engeri ki gye munaayogera nazo. Era drill zatandise eddogwa mu kabokisi ka buli Mumerika mu ggwanga Uganda nga bamutendeka ngeri ki gyagenda okusigala online nga Uganda efuuse offline. Kaakati ATMs, credit card machines and mobile money apps may not function in the event of the internet outage. Ensure you have cash in advance. Nti buli omu weewaawo mu kiseera kyekyo ATMs zijja kuba tezikola, credit card obuma bujja kuba tebukola, mobile money ejja kuba tekola, ate era olw'okuba internet enaaba teriiko no genda ofune ssente obeeremu ne kashi ayinza okutuusa. Ndowooza asobola okuyamba mu bizibu bwe biti. Abamerika bonna bakubiriziddwa okugenda okubeera ne kashi. Prepare 5 to 7 days of food, water and medicine in case you need to shelter in place. Nti mweteekere munoonyeeyo ku mmere ya nnaku 5 ku 7, nnaku 5 ku 7 n'amazzi saako n'eddagala muli stocking. Nti era babasindize ku mukutu ogwa FEMA ne Red Cross America, United States of America, Red Cross ya US, nti bano bongere okubatendeka wali obubaka obusingako ku gye babadde balina okubatendeka. Naffe era gendayo mbabuulire babagambye eki kye bagenda okubatendeka. Kaakati Red Cross ne FEMA has guidance on preparing for such situations. Ekirala bino kambi mali ate tugende kugulya omukutu. Avoid wearing clothing in colors associated with Ugandan political parties, including red, yellow, purple and blue. Tewabaawo mu Amerika yeetantala okwambala yellow yadde ekimyufu yadde ekya bbulu. Nti ezo zinaaba engoye eziraga ebibiina by'obufuzi mu ggwanga Uganda. Omumerika zayinza okwambala ne zimuviirako akabasa mu kiseera ekyakasambattuko. Write down the US Embassy phone numbers below so they are accessible in case of emergency. Enamba zino ze babawadde omuli ya State Department Consular Affairs ngeno yeriko baweereza iriko Uganda Country Information. Balina omukutu ku babaweereza information ye neekwata ku Uganda nti bw'otuuka mu Uganda mu kano kapaati oyitawa okudduka, bw'otuuka mu kano obbulukirawa, bw'oyitawa n'oggukirawa. Era babagambye ennamba zino muwandiike empandiike kubanga ndowooza bbe ezaabo zijja kubeerako
muziwandiike. Oyinza okuba toyina simu naye oba giwandiike ku mubiri oba gikubeko nga 3 oba giteeke ku kapapulo kazinge mu kaveero teeke wansi w'olulimi. Bwe batyo bwe babasabye. Kakati bwe tugenda ku mukutu ogwa FEMA babayigiriza how to build a kit mu kiseera ky'olutalo. Olutalo nga luzze bye bino bye weetaaga okuba nabyo ebyetaagisa. Nti after an emergency, you may need to survive on your own for several days. Being prepared means having your own food, water and other supplies to last for several days. A disaster supplies kit is a collection of basic items your household may need in the event of an emergency. Make sure your emergency kit is stocked with the items on the checklist below. Download a printable version to take with you to the store. Once you take a look at the basic items, consider what unique needs your family might have, such as supplies for pets and seniors. Guno omukutu gubagamba nti mu kiseera ekyakasambattuko ebintu bino bye mwetaaga actually munyige wano mu biprinting ku lupapula mubeere nabyo. Ate londamu ebyo ebyetaagisa family naddala abayinamu abakadde n'abalina ebisolo byabwe ebyawako. Manya abazungu asobola okuba nga talina mwana naye ng'alina eggwanga erya America liyite United States of America limaze okuweereza abatuuze baalyo bonna abawangaalira mu ggwanga Uganda saako n'abakozi baalyo bonna abali mu nsi eno obubaka obubateekateeka beeteekereteekera olutalo olubindabinda ng'ennaku z'omwezi 15 January 2026 tezinnatuuka oba ng'akalulu kagenda mu maaso oba ennaku ezisookera ddala ng'akalulu kawedde. Bano babaweerezza obubaka ku ngeri ki gye bagenda okubonamu ekibambulira ky'olutalo olubindabinda mu ggwanga Uganda era ne babateekateeka ku biki bye beetaaga okukola mu nnaku ezisooka ng'olutalo lutandise. Weewaawo biki bye bagenda okukola singa baba baneetaagisa America okuyingira eggwanga Uganda ebanunule oba evacuation, nti weewaawo nga tebannaba ba-evacuatinga biki bye balina okukola wano nga lutandise naawo nga balindirira n'ebifo ki we baba balina okufuna obuyambi nga balindirira America evacuating. Nga basinziira ku official website of the United States, US Embassy in Uganda ebaweereza security alert eriko ennaku z'omwezi December 17, 2025 era buno bwe bubaka mu bujjuvu nga bwe ngenda okuba nga mbukulagaawo ngeri ki gye babagambye okweyisaamu. Nga bwe tuzze tubagamba basebo ne bannyabo, gavumenti eri mu buyinza ssaawa eno enoonya lutalo egezezzaako okubanga esokaasoka enoonya abantu babeeko ekintu kye bakola ku bayinza okusinzira okutandika olutalo okuwamba obukulembeze ng'akalulu tekabaddeewo naye abantu ne mugaana. Kakati ya America okusinziira ku security alert eno gyeweerezza era eriko ekigambo security alert US Embassy bye bino wammanga byegamba. Location Uganda. Countrywide event. Uganda will hold presidential and parliamentary elections on January 15th, 2026. Uganda enaaba n'akalulu nga January 15. Demonstrations and large gatherings could occur before, during and after elections. Over the past month, Ugandan security entities have used force to control crowds at political gatherings. Babasabye okuba nabyo. Ekisooka, galoni y'amazzi per person for several days nga yakunywa na kunaabako. 1 gallon per person. Emmere. At least emmere nga yannaku eziwerako ate ng'emmere ne teyonooneka mangu gye bayita non-perishable. Battery powered or hand crank radio and NOAA weather radio with toner alert. Nti babeere ne radio encharging oba eya solar. Hand crank radio bana babeera mu America mu nyambe ku hand crank radio yetya
ndoza zino ze ziyitamu baba America kwe bayisa obubaka obwabwe and Noah Weather Radio with Tona Alati bw'oba babeera n'obulediyo obubabuulira enteebereza y'obudde beeramu ne tooki flashlight tooki ate beeramu ne first aid kit ate okukyajinge n'amanda agawera beeramu n'amanda agawera obeere ne wiiso firimbi to signal for help olina okuba ne firimbi dust mask obeerako ne masiki si naye eri efilitaringa egundi kitegeeza ti just in case mu lutalo nga bomu ekubye enfuufu neegira oba omukko ogw'ettabbu ne gujja basabye bannansi baabwe babeere ne masiki eyo dust masiki muzimanyi bulungi plastic sheeting scissors and duct tape funa ekiveera ng'abakazi bano kye bazaalirako ofune egundi makansi scissor and duct tape mumanyi bulungi so fe tumuyita kisolo tape ne duct tape ya olyasiba ennyo gwe basinga okukozesa ennyo ku plastic oyo ndowooza kino ekigazi kino kye basiba mubimanyi moist towelettes garbage bags and plastic ties ulira timufuneeyo butawulo buno obubeeramu amazizzi omanyi mu lutalo oyinza obutasobola kunaaba naye nga weetaaga okusiimula ka bebi oba gu kennyini so mubumanyi buno buki sanitale biki butawero bulimu amazzi mbwerabidde erinnya bwe babuyita naye buno bwe mutera okujja ab'emmotoka mubumanyi bwemubeera nabwo obwo obubeera moist mubeere nabwo wrenchol pliers beerayo na ki pliers kyekiriwa kiringa makansi bwekiti kipliers ekisobola okusala just in case nga weetaaza osala akatimba oba sengenge oyitewo beeramu nakyo manual can opener beeramu ne ka opener jjukira babagambye olina okubeera n'emmere naddala ey'emikebe olina okubeera ne ka opener akaliko akambe kosobola okusalisa ng'onaayagala okulya local maps baprinting emaapu ez'ebitundu gye bali saako cellphone with chargers and backup battery babeeremu n'obusimu buno bukapeesa obw'amanda ng'ate aguzeeyo n'amanda additional bw'oba bino byetaaze mulina okubaamu sabbuuni hand sanitizer ne disinfectant ng'ofunye ekiwundu ng'odduka mu lutalo olina okuyiwawo disinfectant prescription medicine kubanga kiteeberezebwa nti abasinga okuyita mu bitundu 5 eby'Abamerika abasinga bali ku ddagala ne bayita prescription medicines every day. An emergency can make it difficult for them to refill their prescription or to find an open pharmacy. Organize and protect your prescriptions over the counter drugs and vitamins to prepare for an emergency. Tuweewaawo buli mu America alina eddagala eryamugambibwa omusawo we lyalina okutambula nalyo balyeteekereteekerera baliteeke mu bikonteyina ne mu biveera nga liweerako kubanga pharmacy ziyinza okubeera nga nzigale. Non-prescription medicines such as pain relievers, anti-diarrhea medication, antacids and laxatives. Nti eryo omusawo lyatagambye naye weewaawo nga lisobola okuyambako ku bulumi oba liyite pain killer ate eryekiddukano anti-diarrhea. Prescription eyeglasses and contact lenses, infant formula bottles, diapers, wipes and diaper rash creams, n'ebirala bingi nnyo. Cash and travelers checks, important family documents such as copies of insurance policies, identification and bank account records, saved electronically all in a waterproof or portable container. Ulira nti bonga bo badde ebiwandiiko byabwe babidownloading babiprinting babizinge babiteeke mu kiveera bwe basobola babiteeke mu kikonteyina kye banaatambula nakyo nga weewaawo ng'enkuba tesobola kiyingira nga kya plastic container babiyingiza omwo just in case nga bino byetaagisizza mu evacuation bwe banaabasanga baba balina okulagayo ebiwandiiko kati bw'oba osigazza akasimu biteeke oba ku memory card eyo gitereke mu kaveera just in case ng'essimu ekubuzeeko n'ebirala. Funayo sleeping bag, ofuneyo ne warm blanket, complete change of clothing appropriate for climate, feminine supplies, mess kits, paper cups, plates, paper towels and plastic utensils, paper
paper and pencil, book, games, puzzles, all other activities for children. Nti weewaawo mu lutalo abaana bo tebamanya lutalo. Mubanoonyezeeyo obutabotabo obulimu bupazo singa oba otambudde k'osobola okuwa omwana naye n'agira ng'azannyanga gwe bw'opambana n'olutalo. Maintain your kit. After assembling the kit, remember to maintain it so it is ready when needed. You keep candy food in a cool, dry place. Store boxy food in tightly closed plastic and metal containers. Replace expired items as needed. Rethink your needs every year and update your kit. Kakati uliriza. Nti bw'omala obitegeka ebyo ng'omu America bikuumire ewantu w'okimanyi nti no just in case bijja kusigala biramu akaseera konna we biba byetaagidde. Now kit storage locations n'ebirala bwe batyo gwe mukutu gwe wabasindiseeko. Ku mukutu ogwa American Red Cross